Umar ibn Khattab yatubuza kibuuzo ng'afuntula entegera y'obukundi. Yatugamba nti kaifa taftariqu hadhihi al-umma, abasiraamu bayinza batya okwawukana yawukanamu bane bannabbidaa muli babi bamaseeka mumwe n'abatali mwatuteekamu obukundi kundi buli mwentegera y'akakundi gundi anti ensiriwo akakundi gundi era ffe tuli tiimu Sheikh Dashi katoyo ye nabbi. Umar yatubuuza kaifa taftariqu hadhihi al-umma, ekibiina kino ekyabasiraamu buyinza butokera enkya nga kirimu obukundi kundi. Wa nabiyuha wahidun, ate nga kirina nabbi omu. Wa qiblatuha wahida, ate nga kirina ekibula kimu. Wa kitaabuha wahidun, ate nga kirina ekitabo kimu. Kyali atusomesa nsaba Allah akkirize okitegeere. Lwaki abasiraamu mu nsi yonna Allah yatuwa ekitabo kimu Quran, nga kikyataasa gamba njawukana tubeere wamu bane nga twagalana. Basiraamu tuli ba Luganda, tulina ekitabo kimu ffenna, Abawarabu n'Abazungu, baseka n'abatali, abagagga n'abaavu, ekitabo kyaffe Qur'ani. Lwaki Allah yatuwa bitabo bibiri? Era Uganda waliwo abasiraamu abalina entegeera envundu, bw'abakola da'wa bwe yakozesa Qur'an ne Bayibuli. Mu ddiini yani mwoletaaganankani ako Qur'an ne Bayibuli, guno omulembe gwa Qur'an ne Bayibuli. Bane tulina ekitabo kimu, Umar bwe yatugamba. Kakati tusokolaba emivuyo egyali baddeawo, singa twalina bibiri walisanze omusaze ng'asala ebirevu, bwali mugambyeko ng'agamba atya genda ko wali mugundi bikolako mugundi wali mutemisaawo 36 olabe nga naye tulina ekitabo kimu. Wa nabiyuha wahidun, tulina nabbi omu. Nakino kirowoozeeko, Nabbi Muhammad kiwawulirako kituufu. Allah yatugamba nti wama arsalnaka illa kaffatan linnas, sikutumye okujjako eri abantu bonna. Abantu bonna munsi yonna munsi yonna ekyewunyisa gamba abaliwo mu bulamu bwe n'abaliwo olwaleero n'abalijja nga tuvuddewo balina omusomesa ogu